naye ekitabo kyabwe osobola kisanga mu ssabo Bible tosobola gisangayo kubanga muliro omulokole yayo kyamasabo siraba nk'omusiraamu akutte muliro n'agenda ayo kyessabo kikulaga ki kubanga sitaani tasobola kugoba sitaani jasinja kukigamba bwentyo kati bwe njogera ku kino ekitabo kiri ekirina kisoma nga saalaba mu bulamu nze nganze obulamu mbusanze mu Bible okukyusibwa nga bwe nagamba nti naliko omuzimu ogw'obwenzi eri gye nali enzikiriza eyo yalinga amplifier egwongeramu bwongezi kubanga emizimu gye tugoba giva mu ssabo giva mu nnyumba ya ssabo kati ne pasita omunabbi w'obulimba era akusaamu mizimu pasita omutuufu agoba mizimu pasita ow'obulimba ajja mizimu mu ssabo najja n'agiteeka mu bantu kyo tugamba nti omusumba bw'ogwaddako ebbali omulokole yenna omutuufu asobola n'agamba ono abadde agamba nti obufumbo bulungi ayina omukyala we ate kati kimuleesezza omulala kyaki ng'oli akyali mulamu kitegeeza aba agudde kati mu nnyumba muyingiddemu omuzimu gw'obwenzi sookoddeko ebbali tokyalina ky'osomesa kati kubanga buli wonaagolola emikono mafuta gava ku mutwe naawe ogenda bannyikamu emizimu gy'obwenzi obuwanga bw'ogaana n'abamawanga mbo bye bawaayo ku saddaka twala embuzi agambye bawaayo eri balubaale y'oluzungu yagamba demons gyegyo emyoyo egyagobebwa mu ggulu kati kitegeeza gwatwala embuzi mu ssabe wajja jjajjumba owaayo eri mizimu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tugenda kutunuulira ensonga eno ng'era bw'ogiwulidde ey'obusamize. Abamu bagamba bya buwangwa so bya buwangwa busamize ekyo nakyo ekibuzo weekiri. Abamu bagamba nti bw'obanga okuva edda n'edda bajjajjaffe nti ebyobuwangwa bye bakkiririzangamu lwaki ate tugenda mu bino abamu bye bayita eby'abazungu ebirimu ebbayibuli ebirimu ki. So Musumba ensonga eno ey'obusamize abantu baffe bangi bagyenyumirizaamu era bagamba nti yenzikiriza y'obujjajja. Abamu bagamba byebyobuwangwa byaffe era bwe mba ndaba nja kunokolayo omu jjajja Jumba bawasenga kulannama ennaku zino mulaba asomesa agamba eno y'eddiini entuufu okubanga oyiga okubanga omanya nti kuba bya buwangwa okuva edda n'edda bye bikaasangwawo. Ate lwaki tugenda mu bino ebya Bayibuli eby'omuzungu bye yawandiika webale nnyo bye bya Katonda nti baba biyita by'abazungu. ayino kankuba ekintu kimu ekisookera ddala n'abaddugavu beeta actually eggwanga eryasooka okukuuma Yesu mu Egypt Bamisiri ensi ya Africa buli ggwanga Yesu yalikwatako kubanga Yesu si wansi emu wansi yonna ffenna tumwetaaga oba okitegeera. Kati nzi aliwo badde oŋŋambye bangi abenyumiriza mu buwanga be batono mukulu kisubiro lyedda kati ne banti tulimbiro bya luvannyuma lulinga okuwulira n'omusamize eyeeranga nga kya buswavu tamanyi nti beekwekanga nnyo kunoonya omusamize gy'ali n'otuuka w'omutuukako beekwekanga kizibu nnyo kati n'okusanga kati sawa mu kibuga anti kyeggambye luli beekwekanga kati bangi ekitegeeza nti beeyongedde era beeyongedde okufuna abagoberezi kuba kati obasanga ku TV obasanga ku mikutu gino obasanga ku radio ne mu kibuga wano bw'otambula nina nze wennyinza okutwala n'enkulaga ng'ataddeko jjajja gundi ajjanjaba kino ne kino. Kati ebiro bye tulimu bya luvannyuma tekigenda kwewuunyisa bula kyengenda osooka okugamba nti ate abantu tulokose nnyo nga bwe nagambye sitaani talina bulamu abantu gye baakoma okuza banga lubaale w'ebika gwe batugamba mukomewo mutereeze talitereera wabula ayongera tukuba bwavu kutubonyabonya bo bennyini bagaba bamutereeza n'ekino kankyogere lubaale tayiteera abantu bakisene bagamba tunoonyeze webalaba bamanya Yesu Katonda wa Bible gwe twogerako na biki bya nagamba ekintu kimu neŋŋamba teri muntu asobola kugula kintu nga tamaze kukisiima. Ekyo badde okimanyi mu ssabo n'essabo lyennyininyini lya ntiisa weekuumira mu ntiisa mbu emizimu Katonda waffe wa mirembe
obeera musabo tolina kusimba lukono okitega sema jja agenda kukola kino otambulira mu kutya buli ssaawa n'ebintu ebatulaga kati amasabo gajjudde misota okitegeera okulaga nti sitaani ng'olaba ne nabbi w'obulimba bw'akola ne nabbi w'obulimba ssabo eriwedde emirimu akuteekamu entiisa kati essabo lyajjaneko ne mu kkanisa kati banoonyeze bakomerawo kubanga kuva mabega dda essabo twamanyanga nga lyabalogo kubanga otugamba okuvumula kuva dda ng'abantu tumanyi nti kubanga Katonda kankulaga ekintu kimu mukulu kisubi nti kuva mu Bayibuli Katonda ng'atonda ensi yatonda omuddo n'agamba omuddo aguwadde omuntu ng'eddagala sijja kuddamu ku bikwebe bwana byandika nkeere ya mukko kati ni obudde naye yagamba yameze emiddo n'agamba ente zonna ezinaabanga byakulya byammwe omuddo gwa ddagala ensonga kyangu nnyo mukulu kisubi ogamba nti nabalina ekifuba n'ennywa ku bikola by'omuyembe ebintu bino mu Bayibuli mu ebiri nti omuddo ddagala kikyaniko kyennakuba nengamba teriyo ddagala babayitanga ebintu bino binsomere kubanga nze mbyagala njagala omuntu n'amanyira ddala kuba eriyo ate abamu abalokole nga ggwe abagamba nti nze sisobola kunywa bikoola bya miyembe bikoola byaki nga bo bagamba ebyo bya sitaani kyabagezaako okugamba kiri bekangamba ekintu kimu mukulu kisubi nti teriyo lubaale bamwe yatatondangayo mu kikolo kya muti kyonna kuva ku kitandika tumanyi nti Katonda yatonda ebintu byonna si kyo sitaani bwe yajja kankulaga ekintu kimu nti obutonde bwe tulina mu nsi bw'amaanyi nnyo gy'okudda gye tuli mu bulamu bwaffe kubanga omuntu yava mu ttaka ensonga lwaki bw'oddayo bw'ofeera ofuuka kigimusa obutonde buddamu ne bukusika obutonde buli kituntundu kuffe yabula yabiwa muntu kubifuga byo si kutufuga kati sitaani bwe yajja kubanga nabadde njala kukwekyanuka kiri mu yobu ennyini Katonda yambikwa n'amugamba kati ensi eweereddwayo mu mukono gw'omubi ensonga lwaki kuva mu bujjajjaffe amannya ge batuuma ebimera ebitonde n'ensolo ge bakozesa otulogera ddala mu ssabo kati nga bwolenga nenyinza okugamba enkoma mawanga ekibala ekyo kiwulirako omuntu bw'akitwala mu ssabo ne bakulogera mu kyo kituukiriza kiyimusa obutonde bwakyo ku ggwe ku bulamu bwo owulira nkoma mawanga eyo famire gy'osanga bazaaliddwa ku kyalo kimu ne bazaalira okwo n'asomera ku kyalo n'afiira okwo nga baabalogeramu ekyo nga we bagamba akanyonyi enkaza lujja oli n'akajjako just lwoya n'agenda mu ssabo bakakoleramu eddagala okitegeera olujja nga tewabeerawo mukolo gwonna wabula wabeerawo kuziika nakwabya nnyimbe nga bwalinga nnyo ewaka waffe nkugambye okugwa mu muti kirala wabula okukalogeramu kino bye ndi mukugamba ali agenzeko mu ssabo abitegeera naddala abalozeekokko kati nga bwe nkulengera ne bagamba nti amasanganzira buli kye ndi mukugamba mu ssabo bakikosa okuloga tulina amasanganzira amasajja amakubo ana gano ageeyitamu n'amasanganzira amakazi amakubo 3 nga tewali kkubo ddaaliyitamu kyangu nnyo omuntu okulogeramu agamba n'agamba n'atwala eddagala n'ayiteeka amasanga n'alabako by'alaamiriza nkulaga obulogo buli mu Busamize n'agamba nti ng'amakubo gano we gaawukana nabo baawukane n'olengera obufumbo nga buyuuga okitegeera bino bye ndi mugamba byebiri kati nze ndi musajja muganda byebiri mu buwangwa bwe tukuliddemu okitegeera amalogo n'ogamba nti tukuze baneiba leba be batukuzizza naye n'ogenda oli agamba ate neiba ate yaloga abaana bagundi okitegeera obujja ne finna baddayo kusinza mizimu ne gibawa amaanyi okusobola ologa kye nagambye nti mu ssabo buli ssaala eyanukulwa bw'ogenda n'obuso n'oga kiki jjajja gundi imagine ngoya atwala nansonga gundi ansukkako akoze nnyo okunsuka n'amuwa eddagala erigenda omusiraanya kati wabanga Katonda mulungi oyo teyanditukoze ekyo kati nkoma waliwo embadde azinga nkoma kwera ensonga gye tubaddeko embadde nkugambira nti wombuuliza ekibuuzo n'ogamba lwaki ate kati beeyongedde nga woogambye nti beeyongedde gwe teweewuunya nti n'amakanisa mangi tomanyi nti kati guno omulembe abaana balokose nnyo abategedde amazima lubaale tudde mu mazima omuntu agenda okuwa omukisa ogenda otuukayo ng'ali mu bulekuleku naye kenyini tategeerekeka okitegeera anti be bajjajja kati ate omwana ng'agamba nsomye wamanya Katonda ono omulungi ti ogenda mu kyaki n'otuula n'osaba n'ovaayo nga togenze kutuulatula ku bugobugo okitegeera mu bulekuleku kukanga nti waliwo ttimba n'ogamba waliko mu masabo gwe ngononayo ki era bw'otuuka mu ssabo mayize sibigendanga mukko siri mulokole naye ate sigendangako mu ssabo naye eriyo ki kwanze ndaba olaba kateni erimu bwe mubaamu kateni nkyafu nga nkyafu nzibu n'ogamba kati omunyingira wa
Sitaani kwe yasinga okukwatira abantu nti Sitaani mu kusolibwa ku nsi balina amaanyi ag'enjawulo naturally agatali ga ku nsi. Ensonga towulirangayo omuntu gwe bagaba bamukyusiza ennyindo gy'ekiri ddala. Ennyindo n'ekyo eddogo gy'eriri muganda wange ekisagaano okiwakanye. Kye nagambye okwagala otufunza kakiringa omusamize okusenga ku kitundu asindika mizi kakiringa kwa example kiringa dokita omusawo okubanga musamize waleeta ebimindi okuyita ba client emindi ebidagala byafuuwa bisindika myoyo kulwaza banneyiba basobole okujja. Kyendi mukulaga nti waba mubazi wa kesi z'abafunga ali ku kitundu nga musamize wafuuwa emmindi ye atuma myoyo lwaza abantu kufa asobole okufuna ki kyengezako ndoza okugamba nti Sitaani kyasinga okukola nti akuteekamu ekintu osobole okudda mu ssabo ye ate akikugyemu. Kye nagambye eyakusindikira ekitambo yagenda mu ssabo nokivumula kati kankulekangwe ekyokulabirako kimu mukulu kisubi lwaki abantu tulokose nnyo tukizudde nti Katonda Bayibuli ebirabo byagaba birungi ng'olya ntulina abasumba okitegeera n'ogamba nti nze nakula nina omutima omulungi nate simanyi kyambeeranga nga mutufu abantu ndika ekino tebangamba ndi mubi nate nga omutima gwange muki mulinze empulira ndi mulungi ndi mugabi ne tugamba kati nonye ku birabo byakabaka tugamba nti ebirabo by'omwoyo kwekwagala okusanyuka ekisa obulungi ne tuwulira Katonda ebirabo kuba Bayibuli kankwe cyane kikyanga kiri mu James essuulemu olunyo kuva ku 16 nti mulimbibwanga abooluganda ebirabo ebirungi biva mu ggulu nga bikka ne Sitaani ayina ebirabo byalinyisa okuva emagombe ne bagamba nti family kutowulira nko basezi aliko ekitambo ky'obusezi kati kino kirabo kya Sitaani kyekisooka bamweyana yemmandwa ya kalalu buli mulalu gwolengera abaako bamweyana era omuntu okusuula eddalu musabo tebetaaga yita jjajja mulaba bayita bamweyana yasuula eddalu nambaga gwe musambo ogw'obwenzi buli malaaya tosobola kubanga tofuye kamindi ka nambaga n'eddagala bakuwa nambaga yaba binoga omukyalo omulungi mu kuloga nabuzaana gyandibadde misambwa na byokola ebiri mu masabo okitegeera ne buli kyokola kirina omulimu gwe kikola n'ebirabo bikigaba kati bwe nkugambye nti ebitambo tulinawo ekitambo ky'obusezi gwekyo kirungi ojja kulya omusamize y'omu nga agamba mujje tutereeze ebintu yammwe ebitambo ebyo bireme kubasumbuwa kati ffe twategeera Yesu kubanga Bayibuli egambye mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku mizimu tugoba migobe n'olengera abantu mu kanisa nga bagwa ebigwo nga lubaala amuddukako neno omusabo batugamba nga mukomewo tubitereeze batereeza bitereeze osobola okutambula n'ekitambo kyo olina agamba ndi ku kibuga newe wayitawo ebbanga nze nendya ku nnyama mu kyalo kubanga mu kibuga talinawo ensi ekula talinawo agenda serera okitegeera kati byebirabo Sitaani byagaba n'olya nti oli aliko ekitambo ky'ofuuka ku buliri ekyo nakyo ekitambo ky'okulogootana byenjogera byonna bitambo ekitambo ky'okulogootana n'ekitambo ky'obusiru omwana abadde omugezi mu kiraasi newabawo omwana nga famire gyavaamu maama ye mulogo n'amugamba bw'olaba nga y'omugezi gwe mubbeko peni na kitabo omwana eyabadde omugezi ne bamusala ekitambo n'asiriwala mu kiraasi kati eyo n'ennyumba Busamize yeebikola kati peni n'ekitabo bw'abitwala ekanga ng'omwana alwala bino by'engambo gyanga n'emusumba wabiyigira Katonda atuyisa mu bintu tusobole okusomesa abantu kankoye ekintu kimu toyi wagendayo kibifudde toyi anti emmere eba efudde tufuluma bifudde si ekyo n'entaana mugendamu mufu kati nno omulongo yakulogedde ku toyi kati kankoye kyokulabirako kimu abaana ebasinga okole obulogo obusingira ddala obwangu bakwatanga ebitabo peni n'abisiba n'asuula mu toyi newaba alamirizaako kigambo kimu kubanga ekitabo kibadde kyo ne peni kye nagamba musawo beetaaga just enkwaso oba ogitegeera n'enkuggyako akatambaala bwe nkatwala musawo mbanga atutte Bayibuli kyandikwa kiri mu Yokaana 6:63 omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri tegulinako kyekugasa mu kisubi mba njagala okukuloga sigamba nti ndoga nalokoka naye omuntu yenna ayagala okukuloga teeta akusitwa gwe kutwala mu ssabo abaako ekintu kyaba kyakuggyako either amanya edda oli balogeranga mu bifaananyi kati Facebook yajja okitegeera lulinga batwala kifaananyi mu ssabo n'ayita omwoyo gwo bye bano abantu bolenga n'agamba yabadde avuga bbaasi ate n'awukamu ne baseemu katono ng'omba musumagiza omwoyo ne batwala omuntu okuloga accident akuswitchinga just katono nnyo mu ssabo kye nagambye essabo lirimu amaanyi ag'ekizikiza totonnanfuna abalokole mubikkiriza bino nti gyebiri ebyo ayino kankubulire n'ekintu kimu teri mulokole atakkiriza nti emizimu gye gyali kati tugoba ki omulokole yekka yaba abikkusa amaaso n'azuuka n'amanya nti waliyo obwakabaka bwa Sitaani atali mulokole kati nga bwe nagambye nalina Kurani naye nga amajini mmanyi Muhammad yatugamba waliwo ejjini buli muntu abaako amajini abiri mbwe ejjini eddungi n'ejjini ebbi
naye jini ye Muhammad yaline eryokubiri Allah yali siramula feno office tan talokoka tachuka sigala mubi kati nagamba kiri ekitabo ne musabo so kisanga osanga seeka akuba ebitabo ekitabo kisanga yo musabo Bible toli gisanga musamize nga agizanyira mu kubanga muliro teina mu kyandikwa kiwagira busamize kanzikiriza nkuweye kyandikwa kimu amina ne yanziza mayoli na akantu koyogedde akenkwaso tera nnyo okuwulira abakazi yabye akapale kange yabye gundi yange n'omugamba kati ako kaagazaaki bwe kaba kagenze kaveeko yabye peti yange kaveeko kiki so batwala buntu obwo kubanga kibadde kya mubiri gwo omuntu oli ayagala okutta amaka atwala ssuuka yammwe neekyaza kati ffe mu Buganda mwe tuva amalogo mangi tobulye nnyo nga abantu baka amaziga nagana naleeta sisitanga okuva mu kyalo okujja afuna omulimu mu kibuga nanjagalira abba nandoga nandwaza n'okundaza gyebiri omusajja yamutwala nga bambi yamuloga omusajja ne bamuwugulya ddala obwongo nalaba ngono ye queen okitegeera n'oyo n'agamba mbadde okuva inasenga ku stage ya boda mbadde enkola ne kanze bangamba so bangamba kige bagenda kitebako simati balaba bulwadde nekyongera vunda nga bamuloze waliwo endwadde z'omwoyo ng'oli akuloga ekintu nga ne banakutwala mu scan tegenda kiraba ekyo kankikubuulire nga kyetaagisa dokita Yesu kati Yesu bwe liberedde bbi nti oli gye yagenda okuloga ate bagamba ddayo bakuvumule lwaki tebamugaana okundoga ne kati gwe wanonanga kimmasaba kati kangoye ekintu kimu buvubuka nayagala ssente teri muntu atayagala ssente nze okufuna okwagala ssente nagamba newe kuba kola kinkikola kati bwe nawulira nti sabo ligaba obugagga ekyo nakyagala nnyo kyekituufu n'ogenda bwozeemu z'olina yaŋŋanye okuyitayo nsobola okukoma ate nsomesa abantu n'ogenda oyozeemu ngenda njozeemu kuba nawulira nga wabawo omuntu baba bamuwadde amayembe ne gamukolera obugagga mu wiiki emu naye ne kangenda nnoonye ku bugagga obwo Yesu yamala kumpita nandaga nti obugagga nga bw'obufunye tosobola kusikira bwakabaka bwa ggulu tosobola busikira kati nemmanya nti amazima gali mu Kristo agamba ekyandikwa kiri mu Proverbs essula 8 okuva ku nnyolo 17 njagala abo bonna abanjagala n'abanyikira okunnoonya balindaba obugagga n'ekitiibwa buli nange ayina obugagga Katonda example gye nakuwa mukulu Kisubi ne nkugamba nti osobola okutandika n'omukisa ku mulimu gy'otandikidde yonna n'ojja nga weezimba ng'olaba n'oba n'omuvuka n'ogaa twakuze naye n'essebo mwana myaka 26 avuga kati mmotoka tutukijaba n'ogamba niyo buno obugagga omwana onaabukozi nfe nga tutobye nga tutudde wansi wano nzize ngula mmotoka n'ogamba wana kayina omukisa kumbe bamukuttemukko bakuwa omuzimu ogukwanguyiza buli kintu kubanga obugagga bwonna sitaani yabuwamba ku nsi kuno Katonda gyagamba nyinayo obugagga bwe nakweka mu kizikiza n'omulabe bw'atamanyi we buli nze kyatwala musaba okwagala ssente era ekyandeeta eri Yesu kunyambulako ate endagano ze nali neyingizaamu nsobole okukola obugagga obwange obutaliiko maanyi ga kizikiza entya gye nti ejjembe buli lwe mpulira ejjembe ngamba nze nti bw'ontwala eyo sirabirayo ddala kyenyinza kujjayo esebo kiri mu Deuteronomy essula 3:16 nti baamukwasa obujja ne bakatonda abalala okiwulira bamusunguwaza n'ebyemizizo bawangayo saddaaka balubaale Bayibuli era kivuna bulungi nti balubaale okitegeera abatali Katonda bakatonda be batamanya bakatonda abajja abaakajja bayimuke bajjajjammwe be batamanya olwaze yakuzaala tomujjukira era weerabidde Katonda eyakuzaala lubaale tatondanga ne kati ojja kuwulya omuntu ng'agamba bweza bwa mukasa nga bazadde omwana naye kankola ekintu kimu omusambu ogwo tegugabangako mwana wabula sitaani kinaginage kuva ku beeki yasooka okukola kwagala kubanga Katonda era ekyamuluma nti Katonda ffe Bayibuli tuyita bakatonda kubanga yagamba omusajja n'omukazi bagende bazaale baale ensonga kibagamba omuzadde Katonda wa ku nsi kati kyaluma Lusifa nti bonga yenga malayika Katonda tiyamuwaako kitiibwa ekyo ekyo bwe yalinnya yagamba bano tebajja kunfuga yalina okutwambula ebisinga byonna naye twebaza Yesu n'ekisa kye ajja okutuzaayo mu bifo bye tulina okubeeramu kati mbadde nkulaga agambye nti baawangayo saddaaka eri balubaale okitegeera bawangayo saddaaka eri balubaale okiwulira nti olwaze yamuzaala n'otamujjukira era weerabidde Katonda kyangu nnyo okwera n'agamba nti bweza bwa mukasa
banne Katonda yagaba abaana kabe balongo abalongo abasooka mu Bible Esau ne Yakobo ensonga kyensi esigadde buli nsi zirina obuwanga bwazo nate ffe tukoma wano waffe kyali kyanyinyitira mbuuza lwaki n'amannya gingi ge batutuuma kati nga oli ekigambo obuuza omuntu ekigambo balongo kivaawa nogadde mutuufu ekigambo balongo kitegeeza kyabalongo bali bajja gamba twins nojja kuwulira nga kiva kubanga jagamba nti omusajja eyasooka n'omukazi njasi nkuwa ekyokulabirako kuba kyonna kiwulira omusamize omu yakyogera ne ŋŋamba nange nomwantu nenkibikkulirwa ngagamba nti abantu abasooka bayita balaba nko baana babiri kubanga ensi engeri gyemwali abantu baali tugere mu byobuwanga kyenjogereramu ti abantu baalinga beesudde kati nga bamanyidde kulaba muntu azadde mwana omu we baalabanga omuntu azadde abaana babiri nga bakyewunyisa nga bagamba kubanga bali bakimanyi nti engeezaala ebyana bibiri nga bagamba oyo balongo omusajja azadde abaana babiri oyo balongo ne kivaamu abalongo oyo balongo nga kitegeeza anti oyo balonti alinga engo anti engo yazaalanga oyo balongo erinnya balike baga nti oyo balo alinga ngo azaala ebyana nga bona agamba nti oyo bawongo oyo kati kivaamu balongo yasi ne bakiwanuulizaawo kati ne kujjirako emiwanuzo ensonga lwaki obusamize ensonga lwaki abalongo baliko emiwanuzo mingi obulombolomo nti balina bbawe mulobbaalula abalokole temubikola ebyo kubanga buli buwangwa nedda teri musumba alina baana balongo yagenda kubawula kati demaza Bible etugambye buli kigambo ekivundu tekivanga mu kamwa kammwe buli kigambo ekivundu kankuwa ekyawandiikibwa nti buli kigambo ekivundu tekivanga mu kamwa kammwe kati ate pasito oyimirira otya wemula abaana kubanga bali obbaalula towulira nnyimba ze bayimba zakuwemula tokiwulira nko nti okwalula abalongo kuwemula badde manyi nnyimba za buwangwa nedda taata mubaamu n'okuwemula kati ffe Bible etugambye buli kigambo ekivundu tekivanga mu kamwako kati gwe omulokole ate oyimba otya ennyimba z'abalongo ogenda otya obbaalula ye obaaluliraani bagambye bweza bwa mukasa musambwa nakye nakubuuza ani atonda si Katonda n'erinnya baalimuwa Katonda kati nabo ogenda owulira bakoze enzikiza bagamba mbu kyetonde natto n'omubuuza kyetonde oyo yaani gwe musaddaakira kwaffe yatuwa saddaaka emu mwana we okitegeera naye kati gwe nontikka embuzi noŋŋamba nti embuzi ebuza ebizibu obanga ŋŋamba nze omuntu omulamba embuzi yegenda okunkiikira ennyingi z'eggulu n'ogamba leeta enkoko ekokoola ebizibu ffe Yesu yatwala byonna yagamba emigga egyankubibwa gye gibawonya naye avuwala mwe mubeere abagagga kati siina kudda mbuno obugagga onjazika amayembe ate gamaneka ŋŋambe leeta maama tuweeko ne ku baana noŋŋamba mbiva muyiga naye kati twagala bulamu toli abantu abasinga abasinga oleeta amayembe awunzika yafudde mpulira n'okwebaka tebeebaka giri emisambwa gisooka nekigambo oyagala tubukuwadde negika twagalayo omwana kubanga nagambye obunnya obutakoma teriyo manyi nsonga kikyandikwa kirimu nzikiriza ebyandikwa nyina binika nzikiriza kino kyonkikuwe mukulu kisubi kiri mu Matayo essuula kigamba ki okuva ku nnyo lwanamu 3 Bible egamba bweti kati ffe abagoba emizimu Katonda affe abalokole be yamamanyi baba buli mulokole alokose n'ojjula omwoyo ogoba omuzimu kati abalokole abagoba emizimu Bible yogera Yesu yayogera bw'ati naye dayimoni ombi bw'ava mu muntu atambula mu nsenyu enkalu ng'anoonyewa okuwummulira ate okuddayo mu bunnya obutakoma owulira naye bw'abulwa kale agamba nti naddayo mu nnyumba yange nkulu kisubi luli naggambako nti omubiri gwo tempo ensonga lwaki Lubaala ayagala olinnya nnyo ku mitwe talina mubiri yeetaaga ekibiri ky'omusamize naffe eno Bible etugambye mu Bakolinso muli yeekaalu ya Katonda Katonda atuula mu ffe omwoyo omutukuvu atuula mu ffe n'emizimu kati obuzibu enjawulo weeriwo ffe tuulwako omwoyo ogwo mu ssabo batuulwako emyoyo egisukka mu 10 bamweyana kati ensonga zibamweyana yajjo gisobola mumulinde ku ssaawa 6 atuule n'alinnya bw'avaako Naalongo n'alinnya bw'avaako Kinene n'alinnya bo balinywako myoyo ffe waffe gyonna misambwa ffe ebyaffe bikka bussi bakinene misambwa abasinga biteega abasinga bitambo amanya tugatukuza Yesu yagamba ngenda kutuuma erinnya eppya amanya tugatukuza ba amanya galiko endagaano kino kikankikugambe oba kutuuma gafa busa era olengera omwana nga kunsi obonyeebonyedda mutuufu olinga agafa wotalwana nnyo erinnya lye baakuwa liwanuzibako kye liwanuza nagambye mu Busamize buli kintu kye bakola kisitula obutonde bwakyo oli bwakulogera ku lwazi ogenda kukala omukazi abadde omulungi mu kisenge ogenda kala njagala kubuuza kuba twogedde nnyo naye njagala kubuuza ku bantu bano ndabye maama Fiina akkiririza mu mbeera bweti ndabye jjajja Jumba nesenga kulannama bakkiririza mu mbeera eno
gwobogerako ki basomesa nosomesa abantu nti zino nnono za kinnansi njagala tugenda awo wabano bantu abali influential abantu baffe abamu babalaba ku TV ne batuula ne bawuliriza abasamize ne bawuliriza abantu abo nga basomesa kati abasomesa emizimu Bayibuli egamba bweti Yokaana 8:4 nti mwe muli bakitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo kuva kwe beeye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kiteewa obulimba kye nakugambye sitaani njagala obiddemu ebyo obyolekeza baani byolekeza ati gwe bongambye baba beeyita basamize Bayibuli bagambye mwe muli bakitammwe sitaani kitegeeza gwe bakkakkanira wansi ye Lusifa mwe muli bakitammwe sitaani muli baana b'oyo muli baana b'oli mwe taata mwe sitaani manya olina okuŋŋondezaamu nze kye nagamba nti empandiika ya Bayibuli nze olulimi sirutegeera nnyo mwe muli bakitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kiteewa obulimba kati kakankunyola ekintu kino Bayibuli emuyita omulimba essabo mukulu Kisubi lijjudde obulimba mukazi waba ayagala okukunyweza bw'agenda mu ssabo boddayo tebagamba nti yakole bakolako birala singa sitaani mulimba bagamba ne mukazi we yagenze kubanga empewo zezimu zitambula just ku mutwe bandigambye mukazi we yazzeeko mu ssabo ly'emitiana ayagala kukuloga wabanga akwagala nnyo era bo bagamba era omusamize omunamulira agamba ennyumba bulamuzi byama bakuuma byama fate Bayibuli negambye mu nsi y'omwoyo teriyo byama mu nsi y'obwakatonda kyo agambye nze ekkubo n'amazima n'obulamu mukulu Kisubi mba mukwano gwe ntandika okukuloga mukama akwekyo nakulaga nti nze kennyini nze nkuloga wa mazima nnyo okitegeera wabula mu ssabo oli bwakuloga okujja era bakutunuuza walala yakusindikira amatega ne katugakwate otegere ekintu ekyo lwaki gino emizimu embi egita temugamba nedda katugigire oba mugamba nzikiriza nnungi naye beekuumirako ebintu ebikola ebintu ebikyafu oyo ne bamusala ekitambo kyakasagaza omwana muwala n'ayenda naggwayo omuvubuka n'aba muwenzi ng'ekitambo bamusala kisale okitegera ebintu binde mugamba nti ssabo likola ebintu ebikyafu ddala kati bwe mankugaye bali baana ba kitaabwe sitaani kuba tudde mu mazima ennyumba bulamuzi bwe tubagamba nti ekola ekirungi n'ekibi balina enjogera egamba omuganga teyeeganga okitegeera nti agaba ne kyatalina ye oyo nagamba mujje nagamba ngaba bugagga naye ogenda otuuka agaba obugagga naawe newesikamu nogamba naye mukama katonda naye ffe olengedde abasome kaffe katonda basumuludde okitegeera si byagenda kutuula mu bubugobugo atuula mu motoka ng'eteredde n'ekkanisa gyasomera ebiro girengera kugamba olaba katonda omutuufu abatali bafere abatali yes kye nagamba Bayibuli eyogera ku nabbi w'obulimba musamize ensonga kino bennyini amaanyi bagajja mu masabo omusamize omulira nga agamba abasumba bajja wano batuufu kubanga emizimu gye tugoba giva mu ssabo giva mu nnyumba ya ssabo kati ne pasita omunabbi w'obulimba era akussaamu mizimu pasita omutuufu agoba mizimu pasita ow'obulimba ajja mizimu mu ssabo najja n'agiteeka mu bantu kyo tugamba nti omusumba bw'ogwaddako ebbali kati waguddemu omuzimu kati gwoba ogenda okussa mu bantu yes kangoye ekintu kimu mukulu Kisubi ffe twebaza Katonda nti Bayibuli tugamba mwenna mwafukibwako amafuta omutukuvu era mumanyi byonna omulokole yenna omutuufu asobola n'agamba ono abadde agamba nti obufumbo bulungi alina omukyala we ate kati kimulesezza omulala akyaki ng'oli akyali mulamu kitegeeza aba agudde kati mu nnyumba muyingiddemu omuzimu gw'obwenzi sookoddeko ebbali tokyalina ky'osomesa kati kubanga buli wonaagolola emikono mafuta gava ku mutwe naawe ogenda bannyikamu emizimu gy'obwenzi oba okitegeera pasita abadde agamba nti okubba kubi bw'otandika okubba yawona nti pasita ate yabbye ettaka kati abajja mu kanisa ogenda bateeka mu mizimu gya bubbi oba kitegeera kyendi gava ku mutwe kati tugamba ekyesu kyegana n'agamba nti abantu bali balabira ku bibala byabwe agamba nti musumba agenda kukola bulungi ne sitaani akola obi teriiyo kalungi nagambye nti ennyumba y'essaba etudde ku misingi esatu naffe ennyumba yaffe ya Katonda etudde ku misingi esatu Yokaana 14:6 nze ekkubo ogwo musingi gumu n'amazima n'obulamu gye misingi esatu
mu kanisa walina kubaayo mazima era oba ali omusumba eyakukwatira mu kanisa oyo si musumba mutuufu wabaayo mazima mu ssabo tubawuliddeko abakazi ngenda kwambula ate eddagala ndikuteeka nakwebakirako mu ssabo essabo waliyo buli kimera wolengera pasita akikuba kitegeeza naye musamiza abakyala abasinga bagenda masabo bambulula olabba nti omusamiza asooka kussaamu ntiisa oba watidde kyonna kyagamba ngenda kwambulula oyagala mwana kati dozi ngenda gikuba kati kyenkugamba nti ne pasita ye bakakuba ku ndiga abamusamize abantu bano nga bwe gambye bali influential era basomeseza jjajja Jumba gwe tomulabangako ku TV nali mulabyeko simugobeera nnyo naye omulaba byabuulya yanyina kakiripo akamu ke nawulira ng'agamba ensi yava mu ggi ne ŋŋamba asomesa akiddala amazima n'ayogera ku musambwa weyayogera kino enkibikkulirwa nenkimanya ne ŋŋamba kyagamba ekyomusangwa nkitegeera naye ate asomesa mizimu tebateekeddwa kusomesa bazza abantu mu geyeena kyekituufu ennyumba y'essabo teri muntu asamira agenda kuyingira ggwe ekyo kankikubuulire kugambye katonda kankuwe kino kyawandika mukulu kisubi Yesu agamba ensula ennungi esookuvamu amazzi amalungi n'amabi kiri mu Matayo singa essabo ddungi tebandindogeddeyo naye tubonaabona mu nsi muno n'ebintu nga waliwo yakwata famire yamwe n'abaako ekintu gyakissaako n'agamba olujja temugenda kuvaamu bufumbo nga mutuufu tewalibeerawo mbaga abaana bazaala we badda ku lujja dogo bino betwogera tebyekola byokka oli n'agamba nze okulinnya ennyonyi nakikuba nga mutuufu yasoose mu kiko okulinnya ennyonyi n'akikutula ng'oli yabagamba tebajja kusukka katundu n'owulira famire bagamba buli afuna ssente ku myaka 3 mwena afa kabenje kati bino twogerako malogo nagava mu nnyumba ya ssabo kyebagamba balokole teriiyo bulamu mu bayibuli muno mwo temulimu kyawandikibwa ki kyobadde oyagala okusoma katonda agaana atya balubaale ne saddaaka ze tuwaayo bayibuli eyogera ku balubaale era abagaana ne saddaaka ngenda kikuwa then wano Matayo 7 okuva ku lunyio olw'okumeka bayibuli eyogera baitu lunyio 16 muli bategeera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezabbibu ku busana oba ettiini ku munyango bwe kityo buli muti omulungi gubala bibala birungi naye omuti omubi gubala ebibi kye nagambye bwe kibanga essabo wali emizimu gigaba ebirabo ebirungi lwaki batuwa ebitambo by'obusezi lwaki batwambaza agatambo g'obwenzi lwaki era ayagala okusuula amaka okubba amaka ga munne agenda n'aloga bulungi omusajja n'amuwunza n'amugja ku mukazi we gw'ayagala gamba mu ssabo teriyo yali afuniddeyo kirungi teri sitaani tagaba kintu kirungi era kiba kyakaseera emizimu gyagikuolako agikuola buwozi aba agyetaaga amaana n'agikima giddeyo gimukolere ensonga lwaki basigala badda mu masabo kuwaayo zisaddaaka ffe katonda bw'olaba omuntu gwawadde omukisa gw'obugagga teguliiko buyinike katonda bw'agamba nti nsumuludde omuntu mu bwavu omulogo ne bw'ologa nga mulokole omulogo ne bw'ologa togenda kusobola muwangula omuntu oyo naye mu ssabo kye nagambye otowulira nka omubbi esitole era omusamize omu yagyogerako towulira nka ababbi bwe bakuba ne bamukuba nga tafa n'abagamba munzije kayirizi nsooke enfe tokiwulira nka ekintu ekyo mbiwulidde nno omusawo bagaba eddagala eriganga n'omubbi akubba ne bamuwa eddagala ate erimukuuma yeekuumire mu bubbi katokyegendeza ekintu ekyo kyokka n'ogendayo baganga olusuku baleme kubbamu naye ate musawo embawaayo eddagala ery'omubbi yeeganga ataasobole okukubba kati kyagambye omuti ogumu gusobola ebibala ebirungi n'ebibi gulina kubala kirungi kyokka singa essabo ddungi lyandivudde embibala birungi ndigamba nti baneetu lubaale waffe mulungi ow'ebika naye luba kati kankuwa ekikulabyako kimu ku kisubi tuli baganda ffenna nyina okubikkulirwa kungi abaganda lubaale waffe yagaana ottereera tulinako erinnya erimanyiddwako nti tuli banku ate kituufu buli tribe erina ekikifuga kyekituufu naye ffe ate owaffe okitegeera omuganda ajja ku mulimu nkuwa example walengera ali mu kifo ekiri bwe kiti alwana ate kumugjawo obulogo bungi mu baganda nnyo negooza ani abikola si lubaale gye tugenda mu masabo kubanga ekulogera agenda wa ffenna twetaaga tumanyi teri agenda kuyingira mu bwakabaka bwa katonda nga talokose kyekyo ekituufu obuwangwa bwa buganda oba tobumazeewo twetaaga ffenna tulokoke tuyingire eggulu gema oba buggwawo buggwewo musumba olina nnowondeesa ate awalala kubanga mbadde mbuusizza amaaso abakulembeze baffe ab'ennono wabwe ntunuulidde abakulembeze baffe ab'ennono si buganda yokka ne busoga
ogenda okusanga nga ebyobuwangwa byebyo nsumbi z'obadde oyogerako biki bye biri mu nda eyo ate byetukkiririzaamu. Bw'obanga okkiriza nti oli Muganda oteekwa okutambula n'ennono za Buganda era zeezo. Abalokose tetudiiringa na kintu kyonna kirimu busamize kyekituufu. Buli kintu ekiva mu kusinza Katonda kyengayo abantu bakkiriza amadiini ne tebagategeera abagenda musabo sapule n'agyeyambula kalonanga Katonda sookoddeko ebbali biganye oba omwambudde amaanyi ge gonna. Abaloke tunywerera Katonda tukkiriza buli kimu agenda kukikola. Okitegeera tetumuga era bwe naffe twasamira ne bwe wabba tewaliyo bulamu tuze tutegedde Katonda kati sisuubirayo mulokole agamba ati ate nzira mu ssabo okujjako era ng'oli musamize. Tugenda mugattako mizimu yeemalira nagambye waffe yeetereza biri tebisobola kwetereza waffe yeetereza era ayogera mulamu. Okitegeera Amina kankwe kino ekyawandika mukulu Kisubi. Ne buno buwangwa si busamize bwe tuba twogera naddala bwe tuba twogera ku byobuwangwa byaffe ensibuko zaffe. Ekyanduka ky'obuwangwa bw'oli mu kuŋŋamba kati kankwe kino ekyanduka kiri mu Bakolinsi ekisooka essula 10 onyirwa 19 n'olunyirwa 24. Kale njogera ki ng'ekiweebwayo eri ekifaananyi nga kintu obanga ekifaananyi nga kintu naye njogera nga ab'amawanga be bawaayo eri balubaale. Obuwanga bwogana n'ab'amawanga mbo bye bawaayo ku ssaddaka twala embuzi agambye bawaayo eri balubaale y'oluzungu yagamba demons gye emyoyo egyagobebwa mu ggulu. Kati tegeeza gwe atwala embuzi mu ssabe wajjajja jjumba owaayo eri mizimu. Batugamba namwe musinza muzimu mukulu Kisubi omwoyo waffe wanjawulo omwoyo gwe tusinza omwoyo wa Katonda kye bamuyita omwoyo omutukuvu abagamba the Holy Ghost. Kituufu ndigambye nti omwoyo waba muzimu kuba atalabika naye mu bana ababiri bonna mu busatu omu yekka gwe tutalabangako ku nsi ne Yesu yagamba kiri mu Matayo essula 14 kuva ku nnyole 17 naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima. Okitegeera bwensi gwe tayinza kutegeera kubanga temulaba yekka yali mu bwo talabika naye Mukama waffe yayambala omubiri kati bwe yali yalinnya n'omubiri ne Katonda yennyini bwe yajja okusinkana Abulamu munnanga Abulamu yamukyaza n'okulya kye nagambye gw'osobola okukyaza n'ogamba baba nyini bagamba jjajja yazzeeko wamulabye naye nga teyakonke n'okujja teyazze oba bagadde kusindikira bikaba bajja kusindikira mayembe ogamanya agakuba emiggo mu bbanga bye bagenda okusindika. Okitegeera naye tasobola kujja n'atwa n'ogamba jjajja wuno nkugabula kubanga tebalina mubiri. Lucifer emizimu gyonna gyasulibwa tewali Bible wegamba nti Katonda n'abakolera omubiri baasigala mu bwa mwoyo. Naffe twogera mu Busiraamu kyanyiizanga nnyo Katonda ajja atya ku nsi n'agenda ne mu kyoloni nga ffe bwe tugenda. Kituufu Katonda omulamba yajja ku nsi yagamba katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe yatukola mu kifaananyi kye. Katono olaba awo environment weekyukamu nkusuubira era light ogyongeramuko. Okitegeera yatukola mu kifaananyi kye kati agambye ab'amawanga be bawaayo eri balubaale. Jjajja alina bwantuma enkoko mu ssabo ndireeta enkoko nkwambulule eyanyambulula ebizibu ye Yesu. Kati gwe yenna ali eyo abadde abonaabona n'okusamira ng'osamira nnyo nga bikutamye owaddeyo embuzi eyakwambula ebizibu ye Kristo. Kyolagamba mwana wange mpa omutima gwayagala gye mu bulamu bwo bw'omukkiriza n'ayingira obulamu ogenda wona okutwala ssaddaka eri Katonda tetusaddaaka. Oyogedde ekintu kirungi nnyo nnyo kuva sitaani buli kimu akikopa mu bwakabaka bwa Katonda mu kusooka Katonda ng'okujjanga bw'ekibi yabagamba muleetenga enjiibwa byonna bikiri mu Bible. Bwe yalabanga ne sitaani abikoppa naaga kati ngenda kuwayo saddaaka eri ultimate esembayo okujja ebibi. Kya Yesu yakangwe kino ekyandiko kyo obuuze ekibuuzo weekali awo tetukyasaddaaka mu bya Katonda. Nedda mukama wange ekyandikwa kikino kankikuwe era baali bakyalya Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu naawe abayigiriza n'abagamba nti mutoole mulye ku guno gwe mubiri gwange. Kyo abasama bagamba omusajja yagala tumulye ekyanduka kiri mu Yokaana 6 bambuuliza yabagamba we mutaalye mubiri gwange ne munywa n'omusaayi gwange balowooza ayagala tufuuke basezi. Ntama yali agezaako kutegeeza kubanga amanyi sitaani byonna abikoppye bye bawangayo endiga mu Exodus. Sitaani naye nga kyangu nnyo omuntu akuloga bw'amanya nti eddogo lyafuluse azzayo okuteekayo saddaaka yatwalayo embuzi kuno atwalayo nte. Saddaaka eyogera okukola kyokubanga enywedde kati ffe tulina saddaaka esinga saddaaka zonna. Kati agambye mulye guno gwe mubiri gwange. Okiwulira n'atoola n'ekikompe ne yeebaza n'abawa n'abagamba nti munywe ku kino mwenna
kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyiika olw'okujjayo ebibi. Kati oli bwagamba leeta enkoko nkwambulako si bisiraani si byebibi. Kati onagambye guno gwe musaayi gwange oguyiika ku lw'abangi olw'okujjawo ebibi. Katonda kennyini yalina okuwaayo saddaaka ayinule omuntu amuzze mu kifo kye. Kati si kyetaaga kutwala mbuzi. Wemba ntwala embuzi mu kyaki, Bayibuli egambye muwoleete ebibereberye. Wemba n'ekisibo ky'embuzi nga nagula akabuzi kange ne kazaala omwana ogusooka ndi wadde embogo omusumba mu kkanisa. Mbangu wadde eri Katonda ne gundi yakikola mu Bayibuli mu ndagaano enkadde. Abantu abasooka osiga yali Kayini ne Ebo. Ebo yasigayo ebimu ku yali mulunzi, Kayini yali mulimi. Kayinaffe mu kkanisa ekyandibadde kimu eky'ekkumi wembanga mbadde mulimi. Oba olusuku lwange nasimbye olusuku. Enkota esooka ovaamu ennungi nswala nga kange n'enzwe kabona kuba Katonda yampadde omukisa. Kyagamba mutoole ku byemba wadde kubanga n'omukisa gw'olina era yagukuwa. Kati okumuddiza gamuleete imu eby'ekkumi mu nnyumba yange mubengamu emmere. Kubanga ekigambo ekituweewo omwoyo kiva mu kkanisa. Ate be yasawa agambye ntudde mu basumba. Okitegeera kati si kyetaaga kutwala mbuzi bagisale tulye ekijjulo eky'embuzi entokosa nti babakola ebijjulo by'embuzi entokosa ebyo. Ne tulye ebibuzibuzi ebyo. Mbw ate kati banyambulako bibinedda nyina omusaayi gwa Yesu. Okimanyi Musumba nti ennaku zino waliwo abawasanga babawasa mu mpasa eyo ey'ekinnansi. Bataddewo embaga yaabwe y'okuwasa mu mpasa y'ekinnansi. Bawasa. In fact anti mbadde nkugamba jjajja Jumba era nina we nali mulabyeko ng'alina bateekako bafumbiraganwa ne babagatta. Kati waliwo n'okugatta okwo nga bayitira ddala mu mbeera eyo y'ekinnansi n'okulanya ne balanya n'ennyimba ne bayimba n'ebitabo balina ebitabo byabwe. Era bo bagamba ze Bayibuli ezaasooka era bo beebuuza mmwe gye mujja Bayibuli wabbo balina ebitabo byabwe bye bagamba nti byebyo ebirina okuba nga bisomwamu. Mukulu Kisubi Sitaani naggaye buli kimu akikopa mu Bwakabaka bwa Katonda. Balabi kati kankwe ekintu kimu n'enzikizemu kati ze tumanyi nga batandika okusinza ng'abalokole bwe basinza. Sitaani obulokole bwe Bwakabaka obutuufu nzikiriza nkwakawandiikibwa mpanvuye bulungi kiri mu Yokaana ekisooka nkomewo wendi awo Yokaana ekisooka essuula 2 olunyolo 19 Bayibuli egamba bweti abaana abato kye kiseera eky'enkomerero era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi kyetuvudde tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero bava mu ffe naye tebaali beewaffe kubanga singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe nti baava mu ffe. Buli walaba omuntu akola ekintu ekyefaananyiriza ky'obadde omanyiiko ye n'agamba mu kyekituufu byali tuddawo mu kusooka luli. Buli kye bakoppa kati batandise n'okukuba ennyimba naye ennyimba zaabwe mu kusinga zonna kuwemula na kusinza mizimu egyo na misambwa walinga Mukama atuyambe. Naye kyendi nkulaga kino nti buli kyolenga kabe enzikiriza ng'olaba eringa bava mu ffe omulokole ye mutuufu. Singa baali baffe bandisigadde naffe naye buli kye bagezaako vaamu bagezaako kukyozaamu kati bagezaako kusikiriza abantu kudda mu nnono kusamira. Naye ate kati abantu balabuse ffe ekifo ekitukomyewo okuteeka obanga ffe tuli bamazima. Oli bw'ajja n'agamba ensi yava mu jji nga tujja tukulaga ensi yavaawa ani yagitonda teyava mu jji ne tuteekawo amazima yagamba muli bamazima ffe tuteeka Bayibuli tugamba muli musana gwansi buli wali obulimba tuteeka obuli ekizikiza tuteekawo omusana. Kati nkulaze nti oli wakutuma embuzi ebuze ebizibu ekyo mu Genesis Katonda agambye ne tubawo ensolo zonna eb'emmere kataata akabuzi k'okuluggusa nga oludde n'okulya ennyama ewaka kasalira abaana balye. Okitegeera tokatwalira musamize oba onfuna kubanga bagambye embuzi yegati gwo olinga agamba omuntu omulamba Katonda gwe yakola mu kifaananyi kye embuzi yeyina okwambulula yakuwa mwana omanyanga kusaamu ekitiibwa yakuwa mwana we yagamba tulinga mmunye ya liiso lye. Dawudi kye yabuuza omuntu kye kiggwa okumujjira kubanga yamussaamu bingi amulabanga Katonda munne ye mwana we agamba Katonda azaalaba Katonda. Kati agambye muli bakitammwe Sitaani buli annyikidde mu busamize asinza mizimu. Bayibuli egambye buli kye bawaayo oba otutta embuzi owaayo oba balubaale si Katonda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.